Woman Up, raw unscripted talks. So, olunaku lwa mukaaga ziba ssaawa nnya ez'okumakya ku executive media Woman Up ye show gye tukola. Temwerabira kusubscribinga, temwerabira kulikinga, ka notification bell kabeerawo kakoonako obukoonyi. Namakula Angela ge mmanya ndi mwana yeddira olugave. Pozi wangamba ne mukyala wa lugave. Nedda nze olugave. Onzira. Siria. Ne wogabula Siria. Ntambudde seeka. Ne mwana mwala era ozze ne vibe eri waggulu ani yakwadde ku ssente. Nsisente kiro. Era wasuzeewo. Era vibe eri siyono era wabulijja ali wansi. B2C, Africana. Tukoze akasente weekend zino ebbiri abaana bali mu zi 10 years, 15 years. Okoze era mukwano gwo tanampa ku ssente ze yakuwa. Ekyemisana ogenda kisotinga. Ate la street mwamutumira temwamutumira. Owaniigina sitolegane nzo kone wali kidde. Owaniigina sinale wadde n'ekikumi n'ekimu. Olina okubanga bichi sayenkamye omwisaawo. Owaniigina atalina bina yamba aniigina. Wayambadde. Eyawumba yamba aniigina. This must be ECOP on set. Soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh, yeah. Mukwano nedda. Nze wano kati saa zino benzikiriza okwogerako bali aba. Asooka Mimi's Glamour. Nga tebatuwa ssente. Omukazi oyo abakazi bebaze Mimi okubambaza ku Mimi's Glamour. Ate bebaze ffe abasajja ababambula. Ntegedde lwaki gwe. Naffe mutwebazeeko. Shamimu aba mumwebaza ku. Tubeyanziza abasajja abatwambula ntagwa wadde. Sebo simu ne mutu. Era Sorange ekola etya? Sorange keka. Sorange. Enedda yayise mukona. Etya. Jean Sanctuary. Omukulu gwe tutudde naye teyankola yakola ka juice akatabu. Buli lunaku yansubizanga teyammalayo. Mukwano yenda kuwa kyogenda. Nene oli wagamba twetera juice. Nyenda kuwa ekintu weerabire nti Sanctuary gyali. Just ogaye bugaminga juice. Ati katomaina kunobadde mu radio last week sasobola nakola. Nga ulcers zinuma Anja ne mutantumira nako yadde okumpereza kabisa muli bazibu ddala. Aliwa. No sweetheart. Aliwa. Sweetheart. Baddeyo nga ndi mulwadde nga ulcers zinuma nga toleeta ku juice. A belated quick recovery. But you look good. Thank you darling. Twagenda ne tukola nefuna kasente era twachanga nina vibe olunaku lwaleero. Leero lunch ndoza teri kuye sikyo. Oluseke ng'olukedde. Abakyala nze leero mbatuddemu. Mwine ensonga zammwe. Teri Muganda. Teri Muganda. Angela, teri Muganda ayina by'oyina. Abaganda mulina okumanya. Abaganda bye mwasigaliza Masiro naki na Bulange na Twekobe. Otegeeza ki? Bale Omuganda ayina ebbina ayina okubanga omusayi mutabikemu. Uyo. Ono si Muganda. Bino bye natasobola kuba nabyo nga Muganda. Olozandi Abaganda tubamanyi. Oluganda twanga Luganda. Nze ndi Muganda wawula. Bina lya sirina. Abaganda bali Mukama ayina bye yawa Abaganda. Era nga mulina kuba basiimu. Mwagalwa. Kati bye bino Mukama bye yawa Abaganda yabawa Kyagulanyi. N'abawa Kabaka. N'abawa Amasiro. N'abawa Bulange. Mubiina wanji wetudda ku by'omubiri temuyina kye muyina. Tugende eri temuyina. Wamango onakulwa leero banywa ebintu topiki yaffe yaleero tugenda kwogera ku bamulamu abakyala ennyo waka. Saidi zombi.
ddala kyandibadde kituufu abalamu bano okukyayira nnyo waka nti kangambe nti na muganda waabwe yampasa ne bajja nga bambeerako nnyo nga bakyala nnyo abate abamu tebagala kuva waka ekyo mukimanyi. Is it really right? It depends omwami oyo gwe wafumbirwa tulina oluusi of course we got 3 different societies nyinza okuba nakumiitinga nga tusoma Angela and we become friends nenzija okukyayirako nenda brother wo netuba nga it's okay for me to come around naye waliwo abana abantu betufumbirwanga nali sibamanyiiko mwenna abeewammwe kati twogere ku baliwo abatuufu nga nali sibamanyi nafumbirwa muganda mmwe kyali wange ye muntu wange nga sibamanyi naye mumukitunuliza abasajja bokka ate bamulamu abakyala anti abamulamu abakyala basinga omanyi lwaki it comes from us abakyala fe okubanga tucomplainga because most times men abasajja mulina entegeera yammwe n'ebintu ebingeje mubikwata some things don't bother you naye kati for us we become a bit too picky because awakaawo bw'oba otereezezzaawo oba olina rules and regulations ezizo okitegeera gwe ng'omukyala because omukyala ya building awaka omukyala yazaala abaana yaleeta omukozi yamanyi kino kirina kuba bwekiti kati for a man you're just another additional asset gy'oteekaawo so kati me I would get so bothered especially bwe mba nfunye mulamu wange nga zze nga weewammwe ate nga mukazi ate baabaga nnyo okutulonda okitegeera baagala okumanya buli kimu ky'okola nembuliri gy'osi bayagala atuukeyo information eveewuwo ogenda okulanga etambulidde mwani bamulamu basinga okutwogerako amaka ago gonna ne bagaanika gye baazaala omwami so that is why we have issues most especially ne bamulamu abazaaliddwa n'abaami baffe era ennaku zino twabakoowa nnyo okitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo bere kanjogere perspective ya ddiini bamulamu si be bantu omuntu balina okwesembereza that is the religious perspective omuntu azina omusajja omusajja oba omukyala bamulamu babi nnyo that is the religious perspective bwe tugamba bamulamu tuyinza okugamba nti ani nti muto nawasa era waliwo muto waawe omuyire waka it is okay tutunulidde bamulamu nti ali kuya to university ebirudde bikemo bere byonoona amaka nsobola okuba nge bamwe nakuwasa nkwagalako mpisa naye nga muganda omulungi talina mpisa nga mulungi nga wajja ewaka agenda fuuka distraction fe tuli basajja ebyo tebabalimanga nti abasajja we have that control omusajja weyecontrollinga waliwo kye bayita inner personality batono abagiina yeefuga kino ekyawabweru era bw'onaafuluma n'asigalako naye one on one biyinza osoba nkugamba mazima era that's why mu busiramu tetukkiriza nti mulamu alina okujja atuula awo you should know nti talina kutuula kumpi wooli toleeta muzigo kusemberera muliro toleeta kubanga wabo bamulamu nga ng'okiraba kiri fresh ate ya campus ng'ogamba baneeraba ekikemo kikweyisa ate jjukira mu baganda mugamba mwami kikweyisa mwami ne zidde okulya ate nga tekyayagala dde okwetega kati religiously bamulamu baleke babeere gye bali ate obuzibu bw'abantu batya okugamba nti batwogerako amaka ge wakeera ku makya n'oteekawo n'owasizaamu omukyalo oba n'ofumbirwamu you state the laws eri baganda bo baaba tujja kulabako tewali buzibu naye temusula point blank omwami n'omukyala kennyini osobola kigamba baganda bo tekibayisa bubi agamba nti amaka ago mazibu nnyo mabi nnyo omwami wammwe gali maka gange lwaki we yajja ewaffe yajjayo nze tokyayise mukazi wo baganda bo bannange singa tufuna obuzibu bwaka ashurafu ab'enganda tebaligaana okutukyalira ekisooka mutunye waawe mukyaza bamulamu some of us were living in houses which are separated by curtains osula mu nyumba nga kateni yejawula oyaga kugamba nti mulamu asule wakola ki omukumu waddanga ali mu mbeera ayagala kukwatamu ng'omwana w'abenje omulumisa ekikateni ate kikulu ne bamulamu basusa akajanja kyekizibu kyokka ekisinga bamulamu tebamanyi we bakoma bannange naddala baganda abasajja they don't know how to respect relationship z'abaganda balowooza muganda wammwe
oba bayaleeta kiki kankusese ola engeri gye tukeera ku makya tufumbirwa Angela some of us that have had children ozaala abaana n'obazaalira abantu abo ne bajja nga balaga nti baagala nnyo ate abaana okusinga ggwe eyazaala abaana abo n'ofuna abantu bano nga bo n'okuzaala balemeddwa bakyali waabwe naye ne baagala okujja okukutegeerera mu makaago okitegeera n'otuuka okubanga you're going to start having issues with your man kati ate bw'osanga bano abasajja nga abadde atwasinga nnyo family ye no yabadde like probably the only boy or probably the breadwinner in the family kati apote n'abo gye bali abo abasajja nti nze muganda wange kyonna kyaŋŋamba era bw'ayogerako okuba muganda wange saagala kumanya saagala mulala ayinaakiddamu abasajja mwenna abalya owulira nti oyagala kusuusuubya baganda bw'oba owasa towasa mwana w'abaana mubonyabonya muggyeko baganda baffe akamanyiiro kati bayirawo kino nsiiba nkyogera omukyala ayina obuyinza mu maka wallahi weebuli so kati ffe bamulama baagala nga okyala tukole okenda kumanya ne bagamba nti okumanya obusiraamu bulala nnyo omusajja kasitookera ku makya n'owasa ennyumba gy'oteekamu omukyala eba tekyali ennyumba eba efuuse ennyumba ya mukyala obusiraamu gwe kasitookera ku makya n'ogamba nze Ashrafu mpasizza era ennyumba gy'omuteekamu eba tekyaliyo eba efuuse ye so yalina right nga ne bali baba bakitegedde baba tebakimanyi anti kati ekyo gwayina okitegeeza abeewammwe nti bannayo ono mukyala wange wano we wetujja ebukomansimbi mumuwa amateeka agafuga ebukomansimbi nti olugi lwa taata tolikonkonako naye wano ne we tuba tusula mu kayumba karuumu emu bbiri Ashrafu okimanyi mulina abavubuka nga bamizi boys nga bo sigala yoyonke bo everything is their family oba gobeera kiki mukwano nothing mamizi boy sigala yoyonke you know by the way abantu balina okumanya nti obusiru omuntu yenna nga you're not willing to grow obufumbo bwerekereze obuleke tojja busobola okimanyi notukyayogera ku Mulamu naye do you know there are some mothers in law that abatakkiriza kubeera waabwe nga ayagala kujja rolling amaka gaffe ate nabo by the way nzi kikankyera kankyogere bamama tubawa ebitiibwa naye obufumbo bulina entities za njawulo okugeza omusajja wookeera n'owasa mama wafuuka namba ezi mukyala wafuuka namba emu mama abeera namba 2 mukyo omukyala wo coming first before your mother is it right yes kyekituufu ne woba owa ssente really bino byenkugamba mu busiraamu ssente esinga okuba ey'ebbeeyi omusente omusajja gyawadde omukazi ow'omumaka esinga ssente gyawadde maama we abasajja nga kikomyewo mu common sense omukyala ono maama we wanaamuleka mu maka ge naye n'asigala mu maka ge ne basigala just kulabagana nti waliwo akyadde tebasobola kwezuula mize tebasobola ate otya wakeera ku makya n'ogamba nti mpasiza era weetongola maama wo n'omuleka owantu n'omulekera ne bbaawe nga naye bw'alina bbaawe era kyova bagamba mu busiraamu tekikkirizibwa nagamba buli kazibu akatuuka ewo kagambe maama wo era agenda lyo it is not allowed because oli mwana we you're right it is not allowed tajja supporting side ya mukazi these ladies wetufumbirwa baganda baabwe batandika nnyo okutunuulira nti kati omukyalo ono yatwala omwana waffe oba muganda waffe kati alabirira family eri balowooza nti kati nze nagwe mmanyi awulirira nnyo muganda we mateekenga kya muganda we era most people keep saying most girls say tulabirira abaana bano ab'obulenzi naye omwana ow'obulenzi bw'amala okukula aba agenda kutandika kulabirira naye makaage meaning amakaage ye family bane kino kankyogere batandika okuba nga mufuna obuzibu n'okulashinga ekinene nnyo kankyogere Angela baawo wakeera ku makya n'akujja ewa taata ffe tubabako ne tugamba nti omusajja akututte Angela eno ewaffe gy'akujje talinaawe obuvunaanyizibwa abuyina ku nze abuyina ku gwe tetumuwangako responsibility yakeera ku makya
Inti ne muto wa Angela yakoma P6. That is not your responsibility. Okujjako ng'akyagaddeyo ng'omuntu. Webale nnyo yekeera ku makya nga balina na mukyala we baire banyumyamu tena amugamba bale nakato kange ne ku kaliwaka bwafuna moral egamba nti amulamu wange emuleete nze namukwano gwange alina essomero ayagadde baba tayagadde it is not on him. Bamulamu basigaleyo. Then lwaki tukisiminga okubeera nti buli kadde nti abasajja batuwasa family yaffe beera his responsibility kano kagudde you need to give money to my mom to my dad like it is better, it is too much. Olaba ne wofiira. It is too much. Olaba ne wofiira. Bwakukkiriza ogamba nti genda oziike. Omwami. Wali on'okuŋŋaana. Wali on'okuŋŋaana. By the way. Bw'abanga afudde si maama si taata. Nga si maama si taata. What? Baawo buli kimu. Omukyala wakeera by the way omukyala. Kino nno kati njagala omuntu yenna eyeteekera okubanga ogenda mu bufumbo otegama because kufuna clashing n'abantu bano. Tulina okutegeera omwami what a man really kyategeeza bw'oba okkiriza okubanga ogenda naye. Leero tusomesa otutegeeze n'abakyala responsibility zaffe. Kati aba mulamu ku sayidi zombi. Inti muganda wa musajja, muganda wa mukyala. In fact wa muganda wa mukyala omwami abamu era siga amuyita mukyala. Wetuba mu bufumbo mu busiraamu. We don't want to know. Nze mukyala wange biri ebyewaabwe tebinkwatako omukyala bwe buvunaanyizibwa bwange nakujja ewammwe ng'okkiriza nenkusasula webale nnyo sakkaka ng'etukola emikolo oba giryena ne mugenda mu kulaba senga kweko okukyala ne mwanjula ne mwanjula ne mukola n'embaga obadde omutute mu bitiibwa okitegeera watakyabanja kati ebyo byonna we nkuteeka ewaka bino bimanye family eyo tekyankwatako. Wow. Yes, tekyankwatako. Waliwo edda tribes traditionally ezaalinanga emize nti nze bwenfa omuntu aba asikira byonna nga mumi ne mukyala wange nedda tebikyakola tebiriyo jebiri no there some cultures anti but that is not si kirungi kina kuba kitya si kirungi kyafuuka si kirungi ng'obulwadde bwa sirimu bwongedde okubanga buyitimuka naye there are some people abakyakikuliriza ennyo ng'era mukwano Ashraf Tantu oyogerera wano n'okeera ku makya n'ofa olunaku lwe tukuziise n'enkoma wawaka n'embeerawo famire n'etuula ne bakubuulira amateeka g'okusigala mu maka ago bakunnyonnyola olina okufumbirwa ono ne baleeta muganda w'omwami oba sekyo ebyobugaga bisigale mu famulumako oba sekyo you have to live. Kitegedde bulungi nnyo. Those things all happen in those cultures, in those families. Ebyo jebiri trust you me. Botosaana kukkiriza naye nga munnange babikolera ddala. Nookera ku makya n'olabira ddala omukyala nga kyayina kyakkola but she went into another marriage natandika okunyumiza later n'ogamba this is how this thing happen. Ate nga n'okusoma baali basoma naye ne bamugamba nti olina okufumbirwa omwami oyo. Ate omusajja ng'omukyala yafudde nadda ku muganda we. Kati wagambye mu busiraamu kikkirizibwa. Omukyala abawo waafa otwala emyezi 4 n'ennaku 10. Ng'okola ki? Ng'olinze. Emyezi 4 n'ennaku 10. Ng'olinze olinda emyezi 4. N'emyezi 4 nga mitono. Realistically. Ebiri essence eri myezi 4 n'ennaku 10. Ekisooka omwami yenna agenda okukulabira awo n'aba lubuto agenda kumanya. Omugenzi ayinza okuladekamu olubuto nga naye tomanyi. Twogera ku musajja oba omukyala? Olwo omukyala afudde. Omwami afudde. Omukyala waali. Omukyala otuula emyezi 4 n'ennaku 10. Mu myezi 4 n'ennaku 10 bw'otuulawo n'olinda yenna abaakulaba mu kaseera ako ng'agamba nti njagala kwogereza mukyala oyo
nze obuvunaanyizibwa bw'alina mbweteekeko mwegyo emyezi ena asobola bw'oba oyiri buto batoli. Ekyokubiri o kye bayita emotional healing, ekyo kyo kikomewo mu common sense. Tosobola kuŋŋamba nti bawa afudde mu Gwakutaano mu Gwomukaaga ne bakwanjula. Ne w'oba ayita omwagala olina ekisooka community family yamu oba ogitaddeko ekintu oba ogenda kwogeza kubeewamwe. Lwaki nkugambye tubeera mu maka ago, we go through different challenges. Owuliddeko wano ng'omwana ono agenze ne tutandika okumanya manyi okufa nga bajjayo kate ne bajjayo ebintu byedde ebyama bifuluma nti omwana ono we yavidde mu bulamu bw'ensi twategedde nti omukulu bayawukana naani buli muntu ali wuwe. Kati tuyinza okuba tubaye tunejja omuntu ono lwaki agenze mu mwezi ogwo nga just abaddewo nga bakuza baana naye kati ng'amaze okuvaawo nga naye move tandise okumuvinga naye ateerako okuswala kabeerawoko era nedda tesolindamu emyezi mukaaga oba esatu ku lunaku bbaawo Ashraf Rofa owulira ne neetolamu eddakiika 2. Ife mu busiemu abasajja we don't have. How long is a man supposed to wait? You don't have. Anytime done. Somala muzika. Bofa kambayoza lero mukaaga sawa mukaaga ina kikabiri mwemu. Bofa kusawa mukaaga. Ne tukuziika akale kukuame 10. Kumagali benzikiriza bafune ekikazi. Okimanyi mu Busiramu abasajja mwewadde nnyo ebbeetu. Okimanyi sexually abakazi you can wait. Ekibadde okimanyi. Abasajja you can church ba making obta waiting amwe muli ki? Aren't we all human beings? Nedda. Mama mbakadde mbuliza muzibera waggulu. Kikyenyendo kweka. Sina lubuto lwenyenda ke. Ekyokubiri omusajja yenna aba n'agamba nti kusaawa emu ngenda ku obusobozi I also have a right. That is what I'm telling you. I also have a right. The moment bakubaringa wali I'm on another person. Let me give you a scenario. Omusajja bw'akutwalirawo n'akusanga n'olubuto possibilities nyingi obutakkiriza nti wa musajja yafa n'akuteekako obwenzi. Lubalulwa ate kati nze mulekerani. Lubalulwa of course. I have a friend of mine yafiirwa omwami we. You know how you men come. Ng'ekibola of course nga kiringa ki Angela nga yamujja n'amuwa business kanamugamba mukwano tokaaba nnyo. Ng'oli bamuziika. Ng'ali wali mu ddiiro naawe akaabidde. N'amuteeka mu business kanamugamba baby tokaaba nnyo. Yali yamulabadde nga yamwegomba. Walayi kakwe Ashraf ngenda. Sinza nakulinda. Ebinamwe bamulamu. Mukola. Kati nze ndina mulamu kankubye kyenyinza okukola. The moment I just katikament decide ya mchala jemba ngamba. The moment is that mtibawa inamu of course wamanzize ndi mulamu ze nga nange ndabo omusajja ayinamu kakati muganda wange wafa lwaki batoyingirawo kati wamogende otabane n'ensi otabane nayo wa olweddo omulabye yabadde akola obirabye abadde musajja mulungi sisa wamuyisa bulungi kugamba bugambe katukulize ddala abaana ba sister twongereko bwongezi. It's as simple as that. Olwese tubeera bamulamu babi just balamu abagenda okuziba ebitulituli awo otegedde ensonga eyo babituuseewo bana abaana mazima amatuufu. So some in-laws were just there to kuziba the kituli. Yeah, by the way, traditionally gwe gwali omulamwa nti omukyala ne walwalamu okumanya kankwage nti lwaki omusajja talina waiting period. The essence behind ekigambo mulamu kiri mu buwangwa nti era nkuwasizza era walwalamu nze nyambako webale nnyo kubanga oli mulamu kubanga bali mulamu era okulwalamu nga ki era wulira ebigambo nawalwalamu omusujja nga tasobola nze ajala kasawo nga nkuyambako wulira traditionally omukyala we yalwalangamu kano akajja oba ndwadde ki ng'omwami ayina obwetaavu muganda we yalina okuyamba yazibikiranga ekyobola bayita bamugambanga mulamu okiga awo mulamu wenzibira ekituli. I am the mulamu who wants to help.
Angela, do you want Mulamu to come and help? I am the Mulamu who wants to Do you help. want Mulamu to I come am and help? covering If that you do not want Mulamu to come and help, But- do not be that Mulamu that wants to Nedda come and mukuli help. tumalako mirembe. I am the Mulamu wants to help. But Okitegedde temuga tumalako mirembe. sticking to our topic. Tuli abamulamu abalungi. Sticking to our topic, Angela and Eda. Bamulamu mu maka gammwe. Mu maka gammwe abakyala bonna abali eyo. Kusaidia abasajja ne kusaidia abakyala. Bamulamu mubaleke. Bakole ki? Mubaleke tebajja mu maka gammwe. Mutugobedde ddala mu maka Kino gammwe. kyatuuka wano e Uganda. Kino kyatuuka wa Uganda. Waliwo haji. Katubayambire ewammwe Musajja alina ssente. ewaka. Yakolera omukazi edduuka mu kibuga. Naye ng'ayina muto wa mukyala we ali ku campus. Semester holiday. Ng'ajja ewaka n'abeerawo. Nga it is normal. Ya wano agikubye, ya 2, ya 3. Haja kyaba ali mu kibuga olaba kibuga tekirimu vibe. Nakirireka. Naga kanzire waka agenda okudda ewaka. Nga lukoya. Nga byasobye dda. Nga byasoba dda. Naye Hajja nga Hajja ali ku bintu. Hajja yagamba Hajja ati obunafu bwange obumanyi. Aya. Omukyala yenna ali mu tawulo. Aya. What? Katate. Nze sasooka nanenya Hajji. Ongamba otya nti mulamu. Okitegedde oli maka ga mukulu wo. Ogira otya mu tawulo ne weesigira ebizigo mu ddiro omusajja mwalagira. N'omuwala yali yeegomba dda Hajji ng'amwagala. Kubanga Hajji yali ayinamu. Anti kati Hajji okubanga abakontaininga. Omukyala ali abawala. Omukyala n'asaba nti mbadde nkusaba. Zino semester holidays mbu semester 1, semester 2. Nga omanyi oyamba sister wo as always. Kuba mwezi. Kabeereko wa ewaka. Eno semester empanvu ng'ayingira omwaka omulala eba mpanvu asobola okudda wa ewaka. Wanga wala. Hajji nakkiriza. Naye nammwe abakyala mulimba. Muleka nnyo bala kati ng'omuwala bw'atyo. Ng'omanyi owedde wazaalazaadda n'oyiika embuto. Oyo omwana lwaki omulekera waka nga ne bbaawo gy'ali. Bbaawo kasooka afuluma agende. I would rather omwami wange okuleeta a stranger than my own blood. But let me tell you honestly. Ekibuuzo kyafuluma last week lwaki abasajja abenda. Kale yes. Lwaki omusajja yandi. Ebibenza byo bingi. Yes. Lwaki omusajja. And you allowed because now we know. But we learned from you. No, yebaka kali akiriza ne yebaka ne mulamu wo. Mutowo. Oshegia. Byonna biri ku sides bbiri. Aidha nga muganda naye ayina obwetaavu bwayagala okumala. Omusajja yes. Bwayagala omala ate nga n'abaana mwagala. Naye nga alina kyayagala. Agenda n'onyumizanga muganda wo buli kimu, this man does this for me. Ebyo. Naye era wobeera naye waka abiraba. Abiraba. Twatandikanga kwereesa bw'otyaga bizibu. Tekiri na kuba mulamu. Mikwano gyammwe baagala okwenda. Mikwano gyammwe baagala okwenda ku babbaaba mmwe. Olw'ebyo bye mbanyumiza. Abakazi mugaanye nnyo okusirikira bye bayita matrimonial issues. Kankusayeko ekirimu awo. Lwaki olusi lwekikola abamanyi lwaki? Just abakazi twagala nnyo okweteekawo ttajja. Twaganya okwewanira ku mikwano gyaffe, which is not even true. Sometimes tukisussanga ate olusi si kituufu. Kankubye nti akumanya abasajja entonda yaffe yanjawulo. Nsobola okutula ka group kamanyi. So okuba ne baka school nga twogera ku bakazi balina mabina. Okiga? Ka school aganze mukazi wange nange ne ngamba ne bikomaawo. Udira nga sina na intention eyenda ku mukazi wa chali wange. Kati era atula ne Angela. Anje namubwire engeri omusajja gyamukwatamu yonna kati ne era n'abeerawo ng'alina kakoyiro nange era n'anoonya opportunity zonna ezimufuna era olaba era kujjawo ku Sunday sikyala w'abantu naddala ng'omuntu mufumbo sikyala kyalanga bbaawe gy'ali era tokyalanga omukyala ayinza ofuluma ogenda okugula kooko nasanga tuli mu Pepsi. Nange mbalesera kukyala mbakwano bange njagala kwebaza mukazi wange bagani baile bukyampasa tobalabangako sirabangako muganda wa mukyala wange oyo mutuufu mugezi oyo nga mulungi mugezi mwagala
bwe bajja ne bakyala nti tugeze bazze once in a while si baawo era akugamba ova wakanti leero nedda mukazi musiraamu yenkuza akugamba mwami leero ye bajja nene koloso balabira obo yagadde balaba tebabuuza ku mikolo nabalaba mbagaza mukwano gwange alina omwami we amagye ye muntu awa mukyala w'ekitiibwa of course mukulu mukko naye nti baba bagenda twafiiriddwa family agipangisiriza taxi mukyala ye n'amuteeka mwene emmotoka eyaabwe taligendera mbalala ne mujja nga teyabakubidde essimu nti mugenda kujja sima bino nzadde muzze ewaka he will do everything babafumbire tajja kudda waka nga mumaze kudda waka bwe kiri Angela okitegedde bulungi nnyo why would you tell either your sister hello sister sina jamu ankute naye kyayika haja anaatera okudda bw'akomawo mupere ku mmere namulesa nate kuno juice nze mukamula ne muleta nga talinga wuwo aye muteekamu tolaba nti juice bamuteeka ku dining mu juice bamuteeka ku dining omwana asobola ofukamira ku dining muteekamu n'amata bwe tofukamira nze nenfukamira ne mugamba kusikirayo ne ku ji nkoleyo kasala zese okongera jukya goma nifumba bitooke era kino kankigambe fe mu busiramu tumuyita shaitaani gumanyi nga sitaani musajja mugezi talina watayita musajja talina watayita buli wamu ayitawo ate katajja yeyambalidde yenyini oyo mulamu gwe golaba nti ono mukyo wange sitaani asobola omukozesa byonna okikkiriza nti ate muganda wo gw'obadde ovudde naye mu lubuto gw'obadde olabirira so okufuukira omubi ennyo okusinga stranger bwe bakikola lwaki naye bwekityo bwekiraki abaana baba n'emitima emibi okumanya ebyo nga woobyogedde mu busiraamu batugamba notugamba ab'eŋŋanda bakyaliragane naye tebaliraanaganwa people who are blood related you can visit each other but don't stay next to each other. Why? Oli walugave ndi walugave tuva mama y'omu. Angela nkukakasa. Bwe mandi mutongo oli mukulu wange. Bwe ngula emmotoka nga tonnaba. I think it also still depends on a person. Me personally, I wouldn't feel bad. By the way, Angela. Yabba. I would be happy. Mwelama mwemize. No, one thing I know. Mubutonde bwaffe. No, bakula bakumanyi bakuzalawa. Everything you achieve with your family members, toyina bisaanira kati kano ka Angela akabanga n'envunza, how does she okitegeera basigala bakumanyira. Meanwhile, talk about this. Bana abantu betweretesa mu maka gaffe, you have a maid kati goze alabanga you have rules in your home. Okimanyi nti bana baganda baffe benyini batandika okutuleetera ebizibu awaka ate niko ga maid akutuma atya. She shouldn't do this. Naye asobola obbibwa naye ayina emikono. Okitegeera ne batandika okukuleetera obuvuyo awaka. Nze bannange, you guys, me, I think I will tell you, muyambire abantu gye bali temuleeta abantu mu maka gama mugenda ate bano abasajja nga muganda wo nga nze ye mulamu wange kati muganda wo nze ndi mukazi waka nama nange naneddiza nga toliiwo nakweddiza like your brother nga neegombe kyokka tubeera naye waka kyokka neegomba babikolera ddala ekisooka oba okkiriza nange mbazikiriza anti munaye fe abakazi tuli ekisooka oba okkiriza ekyokubiri omuvubuka oyo wayogerera ekyekisiru muganda ye waddira wafulumira kuba muvubuka asobola omufunya booda nadde waka asobola n'okuyiriba wa mukwano gwe gy'asula ate abaana abo olowooza nno biki ebyayogera ebiyinza okuleetera omuntu abagenda kwogerako bonna bw'olya nga bw'olya omwenzi gwo gwayonoona mu maaso gawe naye anti wulira wobanga oli mukyala nga muwangadde n'ebbaawo manya olwo obufumbo buwangala nga tebubaddeemu cases of stupidity bwenzi biki ebyo nga just nsobi bwe muzaagumiikiriza wokera ku makya Angela n'akomawo bw'ati omwami n'akomawo n'amugamba mwami n'amukulisayo nga bamukulisayo bulijjo ayinza n'okuba soso hambo ayinza okuba ne soso hambo n'amuyina nga bali mu buli namugamba mukwano emize muganda wo gyatandise sigenda musobola mu maka bagamba tetubaagala bannewulira bw'oba owuliraga nnyo baganda babeere but would a man believe me wulira abasajja ate tebaagala bw'oba oyaga nnyo baganda bo babeere mu maka pangisayo ruumu eyo omuzigo ogwokubiri oguteeke enajjeera omukyala omuleke emunyonyo ng'oya nti oyagala kuba
moment na baganda bo tambula ogende najira mu nsanga paka najira nze nkugamba mazima but that's a good idea oba uyanze njagala kuba n'abaana ba mama wange twakula ffenna ku nywanto y'emu ennywanto ya mukazi wange temunsiriwayirako ya maka gange tesobola giyonkako babiri genda eri always be honest with one another omukyala agamba baawo nze mutowo byakola sijja bisobola gano maka gange afulume ate abasajja tembera nnyo basiru nti maka gago gage kuba yasobola omukyala yasobola okumanaginga awaka ffe bino twerimba obuzibu abasajja b'ennaku zino mwasiwa okubanga mulina emirimu gye mukola egy'ekikyala nti you can clean, you can cook, olowooza you cannot. For gwaffe Katonda atutonda we just have to provide. Women can nurture a home. Mubaamu abaana n'embeera nnyingi abakazi basobola okugumira ffe tasobola. Kati omusawo agumya bwana buleekana oyanga waka wakutamye. Essanyu yaabwe yo omukyala omukyala okulanga omwana aleekana obeera n'essanyu naddakanako kazannya omukyala walaba omwana nga asseeyo ekitabo ne kigwa mwana nga ali active nze nganze Ashraf sisobola era njagamba kapeti yange gifunyeeko omwana agirako emmere gifunyeeko entebe zange muzoonoona ebyo entebe kushoni zange ate yo omukyala olaba omwana nga asikayo kushoni n'azipanga n'azzayo anti olanga kati twawukanira ddala kati bamulamu tuwadde tubasaba mu bwombeefu obw'amaanyi temukisiriwayirako mufumbirweko mufumbirwe mutandike ku byammwe ebintu byokugamba nti nze ngenda kuwumira wasisa wange tetwagala dewamwe gyoba owummulira dewamwe mukyalo genda mu mwanyi kituufu baira oba onoonefu holiday bwezituuka nga mumaliriza ku campus linnya baaso ddeeka dayo ebushenyi oba onoonefu oba abamulamu. It is because we are so reluctant nowadays. Okiriza otya mulamu ng'okakasa nti ali around 24 plus okuba mu nnyumba gy'oswamu n'ebbaawo. It is impossible. It is not. Ate bano abaana abatambuza obulamu bwayo batu yayambala obumpi obukomera tika tobwambala yayambala buki omusajja akeera different ideas from school. They are so evil. Mufunya abasajja nga be ba CEO b'obulamu bwabwe alina ka business yamanyi obudde bwagenda kati gwe bakozesa olina kampani yoka 10 obuva ewaka kati ye musajja watu ava mbuliri ssaawa 3 nakuba ku ofisi mutuuse abaana namugamba tutuuse kwenja kujja mulamu namugamba wasisookya mulamu nasuze bulungi nkuwe kacaayi definitely omusula kyogamba nedda mugenda mwetabulira mulamu ng'aleeta caayi de 1 bw'anaaleeta caayi ogusooka agenda siika ejja mubuuzi oyagalayako salads n'omwami agenda kukola response ejjamu ekyo obuntu obwo mbwagala ne muganda wo bambi alumu ababbize abakyala bava ewaka nga bategesa engoye zitulina okwambala okuwa ekikalu n'ovaayo mu ddyo n'agamba empale temakinga na saati omusajja n'amugamba ogenze ku mulimu mulamu muganda ate making sure yambala katekita kalimu blue ne white Eziga by the way kata you know smart munja kukuba omuntu ate mwai olaba guno omulembe teri bantu bagwa nze era nkigamba abawala abajeyo muleko tweyisa bino ebigambo dia abasajja bambagwa mu love ojja kukyeyo togenda wala oli mutuufu waliwo omusajja lumu namuyitako buyisi bebi nangamba nengamba bamuyise kyaki obanga tebakamuyitangako bannaye ndoza tubirekera awo mazima amatuufu era muganda wo tayina lukusa kuyita kyoyita bbaawo ngeza nti kale mulina ennyumba nnene asula mu visitors bedroom olwokuba wiya mweyita bebi nawe wootali bebi kuno yewa campus ada tekameka ate kati gogenza nze mugamba honey anti gobeeramu wasiza otya baby omwana akeera ku macanga hi honey
hope you're doing well. No nga yamwegomba and trust n'omusajja naye agenderayo. Ate nzika nkubuulire. Men are like children. They do not know what they want. W'omukwata n'omuzza eno nga lijja. Olizza eri nga ligenda. But yes, however much, women, you still have maximum control and authority whatever business happens in your house. Yeah. Wallahi. By the way, nze kankubiri. Nze n'ebintu byesikkiriza nti omulembe gwayonooneka. Sibikkiriza. Gwayonooneka wabweru si mu maka gange. Era okumanya amaka gaba maka. Islamically omukazi wabweru alina kwambala bulungi. Alina kubeera mu biwanvu. Nga yeebisse. Ewaka bamugamba kunama. Ewaka kunama kubanga aba ne bbaawe. Oba waka. Abaana ab'obusiraamu ab'obuwala. Obalaba nnyo ku TikTok. Kye basinga okukola eriiso. N'abeera nga beekola eriiso. Abaana abo. Era. Tebambala mpale mu shariya. Batambula gali bwegati. Kyova olaba. Batambula ganyenya gatibira bwegati. Era ku Hijabu Nation tubadde tukusaba. Nze nalaba abaana ku Hijabu Nation gwe era. Ate ne Hijabu Nation ngenda ate nange kuno era weesibe kikooyi. Kuno mbajjira. Ogenda tukozesa ensobi. Ate tugenda batusiibe aja situsiibiramu. Akomunda toteekamu. 23 gwe tuniyadde. Ngenda kwamba tolula shabi myampa ddoba siki. Ngenda kwambala ngenda kubeera modo. Ngenda gula akabina. Nyambale shera ntekemu ebbiri. Ndwawo okusaba Shamimu. Angobe. Silicone. Ngenda kwambala silicone. Ngenda gamba Shamimu ku Hijabu Nation. Ati byonna bireeta stock omupya. Nsigale ku gate. Sigenda. Stock omupya. Sagala by omwana yagenze leeta stock tulinde. Abaana. Kino nkyogera ndi ku kamera abagenda okunyiga. Waliwo abaana b'obusiraamu nga Allah benna yabawa. Walaayi. Waliwo akaana k'obusiraamu k'otunuulira. Nga face. Bw'ogiteeka wallpaper okakwata konna ekifaananyi kyako n'okikozesa nga wallpaper. Ayitera efuuka Samsung. Are you sure? Naye gwe abaana abasiraamu balungi. Ng'akaana n'okasanga mu ezo mimi zatunda tupisi. Abaana abasiraamu balungi. Katambula empewo n'ekawujja. Empewo n'ewujja akagoyi n'olaba kanakomunda. Ogamba mazima. Kyova abantu bagamba abakyala abafumbo. Mwekolereko bababa bino bye balaba wabweru senga babisanga mu nju. Senga tebenda. By the way, it is possible. Yes. Okimanya abakazi mwambala bulungi nga mugenda wabweru. Natuwele wakati wera mbigundi byaffe. Haja, I always tell men to call their wives before coming home. Nsimbudde nkoma waka. We tuning. Haja akusange mu hijabu. Bagamba abasajja abo tebatera bikola batugambe nga badda. Twekoleko. Ati bagamba abasajja balina okuba amasimu. Ng'osimbula mu kibuga. Mukwano. Mukwano. Kino kye nawasa. Onakuluganye naye kankomewa. Ewaka. We tuning mu hijabu. Oba mu kagoyi akomewo akubuuze olagawa sinagendaga nyize mwami wange nyize kino kankigambe abakyala if you don't learn to be creative mugendawo yazino cases za polygamy olaba omusajja akusanga ennyambala ebadde bweti nga yakwana atunidde ennyambala nga you're very fantastic nakukwana nakuteeka ewaka sigala ng'obyambala naye bw'obivaako alabayo omulala ogenze wala obeera waka nga gweyambadde kigundi bino ebibasizamu ewaka nga mulamuwo yali mukapatron nga mulamuwo byayeesaze dira bannange dira anobowa dira zikome ku lumbe bannange owange yanyambalako dira nga tasise afupeti musika afupeti ne mugiteeka eno n'okutama bootebene naye nedda kino kankigambe ku bakazi buli mukazi aleeyo ng'omanyi olinamu emyaka egikyali emito ng'oyambala peti olimba kisinzira peti ki bannange mwana gw'omuwala ali eyo oyambala otya peti bubayikazi tebuliiyo lwaki oyambala kipete kifuluma nekifuluma bwekipeti bakyabyambala no waliyo peti wali esaragati no bazambalira mu hijabu waliwo obugoye obuteeteeyi obusikiriza bwagumukitundu obutunda ku makubo obuteeteeyi nga omukazi bw'akateekako bw'ati nyige pesa yonna ojja labanga osobola okagwira mukyalawo nakakwambagamba abasajja lwaki abasajja tebagala kutiyiwamu
Bosanga ekino Bamulamu, they are smart. They know what to do. Mulamu yabawunya bulungi ewaka. Mulamu yabaye kuzingo nasiga kalipros. Gwoli ali manda ofumba. Stop getting too comfortable. Every day better in a spice. Togama nti because namfumbi ranza dda. Mulamu wayambala kapatra nawe kambale. Genda kopa mwana ono muto. Neda. Genda ku competition. Mutowo wayambala patra makago. Don't get comfortable. Abasajja batebakuja. Aveo. Sibyakuwoninga. Mutowo wayambala patra makago. Towoninga. Aparking. Genda. Tata, salamu alaykum. Waikum salamu. Nusura kamuze. Tata, nusura simwagala makaga. Gali makaga go. Byoli gendo gamambu. Tata yangambye. Bwemanza wabayanzala muto wange asigale mukwano. Mama ne tata banga yamusindika jja akwagalira ebbawo. Nze saagala. Nga tulina bamama. There is that competition ey'ekisiru ng'osanga maama naye yandiyagadde omwana nayafumbirwa oyo. I can crush on a chocolate woman nga kikazi n'enkiwasa nga simanyi basista baakyo bulungi nga mulimu omweru. Oshiga, you are allowing a brown woman with a brown thigh to be in my house. Ebintu byetulaba bane bamulamu on a serious note. Omwami n'omukyala bonna abali eyo kati kusaidi zombi baganda abo abalenzi n'abawala kusaidi y'omwami tebalina kye banoonya mu makago. Omukyala ali eyo baganda babawala n'abalenzi tebalina kye banoonya mu makago. Tebalina. Odi anti you really want to link up mufuneka family reunion ebifo gyebiri mulinkingire app eyo mugende ku Sobani Center mule ku Capital Chicken mwesinkane. Don't come in my house. Naye kyogamba naawe abatamulabe ejjukyafe tujja tuwambadde anti olwo. Nze kankubuulire. Ajja kujja ku dropping agenda ajja ku chipiking. Nze kankubuulire mu Busiraamu. It doesn't have to be in your family affairs. He drops you and stays there. Mu Busiraamu omugenyi bamwena kwezi 3 ng'okyaluse. 3 bwe zisukkako bato kyalina mugenyi bwe tuba tukumanyi nnyo oba ofuse wawaka olina okukola emirimu buli kimu oba omanyi we kiri. Buli kimu oba omanyi we kiri. naye naye tebagala kola mulamu tebagala kola mirimu ge mazima amatu. Ekyokubiri mu Busiraamu ayagala atandika okutuba omukozi wange alina okukola ebyange atandise naye okumucunga amulagagatira yenna okukola bannange nedde ebintu ebyo it all comes zeros to buli muntu asigale ewaabwe. Mu Busiraamu omusajja mu Busiraamu tokkirizibwa genda gye batakuyise. You don't have the audacity to come to my house without my permission. Okumanya we mba sikuyise I have full rights obutakugulira. Ngasagamya nti mulamu wojja muffe abaswa ku apartment tewangambye Angela ekisooka kino kankibagambye bamulamu okumanya nze sibagala mu maka. Mukyala wange ayinza okuba ali used okubeera ewuwe mu nnyumba ye nga tayambadde. N'amumalako emirembe. Nze mukazi wange namugamba ewange bannaye byekwambala mu nnyumba biteeke ebbali. Ewo musira bute. Yes. Anywhere, anytime it's anywhere, anytime. I'm a history teacher. Any event can happen in any year. Chokanga omulamu ali awo nga bamalako emirembe bwegityo baneegwa emirembe gingi okuggwako muyinza okuggwako mu nnyumba. Kati olwokuba wajja oba ogamba oba agenda kundaba atya. Abagenda kusoka myaka gye tuliko you get to a point I just want to be quiet. Ate n'abantu babeere feya. Munno olaba alina kisenge na ddiiro. Mu kisenge baba balina okukoyayo. Neno jja weesibaawo otira webake mu ddiiro bamaleko emirembe. Kano bankoogere. Koogere tokaleka ya Ashraf. Abagenyi bakyala ewuwo. Nga bakyadde ewuwo. Olina olukusa olugamba mukazi wo tovaayo. Ne tobabuuza. Wangi. Tebabogere empisa embi. Bali awo
baleetera ejjaaga z'amazezi manya naabo abantu abalina akajani baleetera ejjaaga z'amazezi Basimba. omukyala aliwa that is not by the way the only person who has right to ask me that question is my mom and my mother-in-law, my dad and my dad-in-law. Oli muwala waabwe. Yes. Nti bamuzuwa. Omukyala aliwa taata. Omukyala adi agenze ku mulimu. Naye mukwano gwange okyadde. Mukazi wange it is not mandatory nti alina okukubuuza. Wallahi. Asoosigalayo. N'abeera ku WhatsApp. Ng'ali eyo gwe ng'olina abagenyi bawadde amazzi tolina kubafumbira. Bawadde amazzi g'akunywa. Amazzi tebagamma. Bw'obasobola. Amazzi tebagamma. Naye nga buli musiraamu yenna akimanyi ekyo. Buli musiraamu beebuza amagezi naye bakimanyi. Obusiraamu bwakwata authority y'omumaka ne bagiteeka ne bagiwa omukazi. Omukazi ye first priority mu bulamu bwabwe. Qur'an mulimu ekigambo min buyutihinna mu nnyumba zaabwe. Kyova olaba omusajja ne wagamba nti njagala kuta mukazi oyo mutadde mukyaye njagala mutalaka alina kuba mu nnyumba ye emyezi 3 bw'otamukwatako Mwina soka kwa mama na myezi 3. Yes, emyezi 3 mwina soka kubeera mwenna. Omala butamukwatako nga okiriza nti agenze. Nga bw'abadde ayamba bw'abadde mu nnyumba ye asiiba ali mu kapatula kaasigalamu. Teri kajjamu. Alabe eddala obadde awo ina ekikusumbua. Emyezi 3 bwe giggwako nga tomukuteeko. Naye nga kisoboka. Omusajja akooye. Akooye. Kubanga watukidde okutanga ne patula n'ozunga. Omusajja emyezi 3 musigala mwebaka mu kitanda kyekimu musigala mukabe mbadde mukola okujjako okwegatta tosobola mukwa w'omukwatirako booti nga aba tomwetaaga oba okyamwetaaga awo nga divorce eri nga bagisazaamu kuba okyamwetaaga wakemeddwa gwe kennyini oba omaze okwesala poyi okyamwetaaga kubanga okutteko waaki. So, Bamulamu, we are asking our in-laws, their in-laws. We are asking our in-laws, where we picked your sisters, they still have rooms for you if you're not yet married. Our brothers, please, phone calls are enough. Oli otye oli bulungi. Kablaza. Magatulabako kwe twatanga kachai. Njaga kujjako waka. Nedda tujjasi kusaana enabeerako wa muzeyi tusinkane wa muzeyi. Nja kujja n'omukyala n'abaana. Bo badde misinga ojja tulabirako. Ebyo mututiitiibya mutumanyira mutusiriwayirako nti njagala kujja kulaba ku baana bange mukwano tumanyi bulumi bwe nayitamu tumanyi nakiro kye nanoonyezaamu mwana ojja balaba nga nze mu kumanyagana. Nakumalako baana b'emirembe Bamulamu bajjako ne bamalako abaana emirembe kano nga keekaabya nnyo ye bannange kubanga mwazaala tomanyi we mukuza baana bamwe. Weebaze era weebaze. Bamulamu abajja mu maka gaffe kale tuba tubakkiriza abaana baffe mubalekere remote zaabwe baagala bajjako TV. Oba tosobola laba Nickelodeon mu maka ga mwana wange. Takusimye tokyala. Binaye tusamukatulabe ku mawulire omwana ng'omalako emmembe nga Nickelodeon okuva kati nze owange alaba Kokomeroni okuva ku makya paka we buziba. Atandika otya omwana ng'omalako mirembe ku TV. Oba wakafuluma muboti batandika okusonga mwana batandika omukolako ebintu. Mbugalo twali kalabe ekyejo abaana baabo mu maka gange mukwano sigala ewuwo nayagala omugabe mu ntebe zange ze nagula kwoteekemu ekiki. By the way, abenganda don't get us wrong. Kubaagala. We love you but stay where you are. Mufune we muko. Nze bino mbigamba abantu. Abenganda bajje mu bintu bina. Bibiri kambyogerere wano. Abenganda bajje mu bufumbo obwo. Completely. Bodi yangu onoonya advice. Noonya abantu abali professional nga tagenda seeking as tagenda kusaidinga. Yeah. Ngana wajja kugamba amazima gwazo. Bonna akya kumacha n'onyumiza muganda we ebibi bya mukyalawo. You're killing the entire family. Mukyala gyava. Yeah. Agenda sanga nyazaalawo. Ayemubuuza nenga nyazaalawo akimanyi nti oyo muvubuka muganda wa musajja atwala. Yes. You're now killing the relationship between these families.
genda wa professional counselor gye bali ba marriage counselor omugambe nze n'omwami wange tuyina obuzibu. Yes. You talk it out. True. Bamulamu, we really love you a lot. You're our sisters. Some of you have helped us in many things, but in our marriages, we don't want you. True. Ekyokubiri, family muzijje mu business. True. Family muzijje mu business. Okumanya family beba mu business kibi nnyo. Ekisooka bw'oba olina okwesa muto n'omuwa omutwalo nga mwana wa ssengaawo ate we kikusanga nga ssengaawo yakuzaako ku ssente zonna ze mukola olunaku muto ono n'amuwa mutwalo mukwano it's my business. Mubajagira amateeka agazifuga nze agakola nga tumaliza women apwalo njaga kano wedda njaga kayisaawo omusajja yenna ku busiru bw'otuddeko bw'okeera ku makya n'oyogera ensobi za mukazi wo manya ovudde mu kuba omusiru ofuuse muwumba tuutu. Bannanga abasajja bakisussa. Nze kankubuulire obumogo bwa mukyala wo bonna butono nnyo ku birungi by'omuyinamu. You just have to carry her mistakes. What ensobi ze ziteeke mu kabaketi oziteeke wali nga ne wazikola omanya nti mukyala wange obwo bunafu buye. Togenda sanga mulungi. No one is perfect. Nga naye wakugumiikiriza obwo. Mukyala wo ensobi ze zonna zisirikire. Mwe mubanga temuli kumanyira bakadde bo. Mwe mubanga tagenze mu byakuloga. Tagenze kunoonya ŋŋambo ku mizigo kwe muli. Wabaawo ensobi z'osobola. Naye si buli kaziba katuukawo. Mami tumbaavu genda yonke maama woya buli kimu yaga kimugamba. Kakati nze njagala kwogera ku Alika Rentals, one of our biggest sponsors, ng'asangibwa Boston, Massachusetts. Abange yavaayo bakogobe yavaayo buli omu yasenguka. Mimi's Glamour tugenda kwambala obukayo essaawa yonna jja tetumugobe ffe ku new stock tugenda kubanga twambala nga ffe bamodo ba engoye ezo era nga Hijab Nation very very soon tugenda kubanga tetujja ebiriwo. What I would want to tell you guys, abalaba Woman Up Voices Unheard is coming with a very big new edition. Just keep watching Executive Media. Mugenda kubanga ate munange mulaba ebintu bye nabagamba. Ekisembayo ku nsonga y'olunaku olwaleero Bamulamu emikwano ab'eŋŋanda buli muntu asigale gy'ali. Mu maka kasita omuntu akeera ku makya naga nti nonzeyo omubeezi wange nzadde abaana bange funa maid agenda okujja twogere ku bakozi abamu twogera ku bakozi bwe tutula abakyala singo tawanya baana bakozi abaami baffe bye bakola kisingako than you coming into our homes because ebizibu ebisinga twandyagadde okufuna ne ba strangers than mmwe be tufaananya omusayi nga tugenda kwesanga paka bwe tuliko buli muntu asigale gy'ali temukitwala offensively but for some peace of mind it is better that way. So nze kweno topic Bamulamu, first of all abakyala b'ewaka mususse omuze gw'okuleeta baganda abwe balabirire ku baana bammwe. Mbadde nsaba mufune abakozi abaana mubaleke betwandiise Bamulamu kubanga gwe gw'oleese ng'omukozi ayole pupu w'omwana wo yagenda ofuuka mukyala mu maka ate munaye gw'ogende so gwe omuze mugulekera awo ate ennaku zino obufumbo bwonna businze okwonooneka lwa Bamulamu basinze okudisorganizing marriages. So twede tusaba baba uyango yaga kuyamba ku muganda wo ng'omwagala nnyo mufunire wala muleka abeere wa mama ne taata mulabirire ajja kusoma naye tomuleete ne mobile money weeziri so mulekera awo nnyo okuleeta Bamulamu baffe. Ekyokubiri bwe mba nga nafumbirwa mu kika kyammwe mbadde nsaba Bamulamu bange buli omu abeeko waakoma. Nze mbadde njagala nyonge nga nkusupportinga buli omu abeeko waakoma. Bobo yaga kumbuza nkubira kasimo ngambe gundi oli bulungi muli bulungi nkyalira nnyo ebintu ebyo tukyayakyayamubirekera wafumbirwa mu family wafumbirwa James tugeze abalala ebyo mugamba traditionally nti omukyala waffe tumbaavu James is your husband
James is Only your James, husband. not others. But yeah, Badala, we don't want your phone calls. You want a new clothes? James. Kubira James. You have got some misunderstanding? Talk James. to James. Not me. Ebisigadde? Abisikadde James yabimala. Sinze. Mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.